era newe yagamba okumugulira yamugamba wakyapa ate wali wandagana ate nga si ekyo yali amugamba nti we wano yali akoze ekyo ajja kwagala nga atalina omulala gwakola ki gwayagala nebiggo waliwo omulala muganda wange era kuba era naye nali nnyo kuba nze abaana nali ngamba beeramu nnyo naye era yafuna experience bwetu ng'omukazi amwinamu abaana aba n'amutika n'amutwala bwe yatuuka eri nga omukazi nga laga yasula mu ddeeka omukazi ye we yabeera agenda awaka ng'asubira eri bbaawe abeera ali ku ki nakwanirawo omukazi we omukazi yagamba kyali wange yagamba kyali wange oli mwavu sula mu ddeeka sobola kwagala naye ng'amwinamu abaana aba kati njagala okulaga okitegeera olwo naafunye oli ekyo lwaki abasajja tebaagala twala bakazi ku Kyeeyo baagala babaleke eno mu busiisire Nankula babeere eyo oba okimanyi nti bagenda mukubbako kati olaba ng'oyo omwana embeera gye yali alowooza baali bagambye nti besize omuntu oli kyetubagamba ne waba wa famire ng'omumanyi tomwesiga ku extend kutuuka ku sseeri ombw akolera awantu nga tumaze kutegeera watuufuwa nga tumaze kumanya nti kino kyengenda okuba nga nzizaako ojja kubeera eyo okole emyaka 2 gigweko okwate emyaka emirala 2 goloza embunno gye emyaka 4 olina kyokoze ekigenda okujje ojje wano eno olina kyogenda osiŋŋana nga kyamaanyi nene otamanya nti nene Uganda abantu Uganda buli omu yeeyiiya ebiseera ebisinga naddala ku bantu kase bamanya nti oli weeru eyo oli ku Kyeeyo baba balina okunoonya okugyamu ssente babeeko kye bakola ekirala bazika kufa ku bulamu bwabwe so si ggwe ali ku Kyeeyo okitegeera dde wano nga buli kimu kigenda kutunuulira abantu bakule bagambe bataleke kwogerawo ku kyalo yono yali weebweru akantu ako kaluma abantu okumanya abantu b'ekyalo basobola okwogerako bw'obanga wabuweerezanga n'ogamba maama bampereyo emitwalo 2 bagwire sukaali naki budda ku kyalo nga tolina wadde tebamanyi nti nno wabawanga okitegeera tebaagala nakumanya ebweru mukola ebintu byammwe naye tomanye Uganda kiri kitya bala Uganda bafuuka abantu ababi ennyo wano buli kimu kikyuka buli lunaku bana Uganda balina emitima adde abantu balina emitima wana abantu balogo kituufu abantu balogo omuntu akwata ssente ze n'ozimuwa n'agamba nti kagenda akola ekintu bwe kiti n'agamba omwana ali ku Kyeeyo agudde eddala ate tebampita kamera eri eshaalu jange omuwala bambi ali mu ttaka asiita amagulu nengolooza ki oba ekisookera ddala adde kankubuulire olaba abaana b'oku Kyeeyo tubonaabona nnyo omwana asobola okukola wallahi kankuwira amazima osobola okukola noluka ekisana naawe mwenyini n'owira ng'owunze obeera ng'olina akatanda k'osulamu ng'omwana ali waggulu mulenzi anoonya mulimu wano wansi olina girlfriend wo n'okera n'ogera n'okola n'otagira ini n'amanya nti otaginze ini atalina mulimu nakka wansi katandako naye picha n'omukyala exactly kati n'okomawo ng'ali waggulu yawujjadde dda yalidde dda kuse kati gwe nojja musajja watooto byokooye akamere wolekawo akamere tugeze emmere wagula mu fridge n'ebeera mbiki bamuwaako n'abeerawo n'akola ki kati ne bakufuula omuntu atategeera amentu bagubanga muzimu kibanga kiddimoni ebiseera ebisinga omulenzi ajja kwagala ayagale kwebakako webasamala akole ki yali ku visiting azze ng'ofuuka bikadde ate babulimba bwennyini ekisooka balina problems nabo ng'abantu tasujja kukwemalirira kati wali ku basajja baffe abataxi bo siboogerako mbaagala nnyo mwena kwa mikwano gyange mingi nnyo abuddabi abataxi nabo bangi abeerawo ne sente za taxi za company naye ng'oyiza ogamba zize kati bwasinga n'omwana nga mupya amugirako ekyo ajjako diramu 24 kati omwana alaba ekisagana kya sente omanyi sente z'abawunzi agamba sente zonna zaani agamba sente zonna zaani kati munnange omusajja n'aloka kutwala n'akulimba ebyekisiru bwe bityo okitegeera olw'okuba olaba sente zaani era abategeera babategeera n'emize gyabwe egimu nkugambye eri bw'ogenda okukola okomawo okooye nga mubutuufu oyagala kuwummula okitegeera ng'omuntu yenna n'amala kudestructinga out of your sleep ng'oyinza n'okuyimuka n'omukuba naye ng'abantu bayinza okutagala omuntu n'asika ebibaketi bamaliriza nno bagenda kunaaba okitegeera bamaliriza olwo bagenda kunaaba mwebase omuntu n'agulubya ebibaketi n'assaako ettaala neyeetala bannange n'onya kyakulya nanoonya nedda agenda kunaaba anoonya sabbuuni
Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708 842 821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Abalungi abali ku HK Media nze Hadija Kigozi. In your latest updates and celebrity news, obulamu bw'abankuba Kyeeyo. Ndiwo ne Yasin okuba nti mubatwala mu bulambalamba. Njagala okwebaza nti mwebala okutulaba, mwebala okutwagala, mwebala okusubscribinga. Banafa Babbye shovels bateeka mu website kulaba nga shetambula bulungi. Bano bakugamba nti genda ofune visa eri very discounted ate nga efulumirawo. Boy nayagala okola visa extension, wayagala okugenda okulambula Dubai, bakubireko ku namba y'essimu gy'olabawo wammanga. Banafa aba Ebipya cargo services we bali nnyo okubeera nti no bakutikira ebintu okuva e Dubai nga babireeta Uganda. Wayagala okubijja Uganda ng'obitwala e Dubai bakuyambako bulambalamba. Nabagambye waliwo abagala okwetika ebipooli, abagala okwetika ebitengotengo, aba Ebipya cargo services bakuyambako bulambalamba. Aba Platinum Wellness Spa bakugamba nti genda okozese ku sauna yabwe, okozeseko ku steam, pose ne ku massage. Bajja mukola bulungi nnyo ate ng'ojja kufuna VVIP treatment. Nga bulijjo mbeera ne muganange wano Yasin, abantu bakutabukidde ne bagamba nti nno wabayisaamu luli eggaali ng'ogamba nti ki ssente y'Ekyeeyo bw'obeera togiplaningidde bulungi. Omanyi Abannayuganda balina obuzibu, tebaagala kuyiga. Otegeera, Abannayuganda balina obuzibu, tebaagala kuyiga. Bannaye okuyiga si kwa buwaze. Ffe tuyigiriza oyo yekka yagadde omuyigiriza. Otegeera, kyobola abana leero bakubye nnyo ba motivational speaker. Abannayuganda bakoowa babuulirira, bakoowa ebintu by'obbabuulirira. Kyobola bababbyeko ssente zammwe, babaliddeko ssente zammwe, omuntu najja nakubalira kiddirwawo eky'ekisiru olw'okuba nga teyagala kubuulirira ate n'ogwa mu mbi. Obalaba batuvuma ku social media be bajja mu inbox yange nga bakaaba nga bababbi. I know. Anyway, nsanyise okulaba. Nange nsanyise n'abali ku HK Media, nsanyise bawuliza, mwebale kutwagala. Abantu batwagala. Ezo komiti ebeemu bbiri, n'oziwulira 3 bwe zityo. Naye nga tezisobola kutujja ku mulamwa. I know. Tetusobola gamba mbu tubeere awo tukole ebitajja. So, mwebale kutwagala, mwebalire ddala kutulaba. Mulimu n'abasalamu buno obuntu abaleka ku TikTok zaabwe eyo bokimanyiko mbulaba eyo busindikira bulungi ne batirawo embeera yonna naye nga tubeebaza abasinga okutwagala be bangi era be bategera bye twogerako oba ndaba nnyo comment nga bantu bagamba we bale nnyo I can't miss Yasin, I can't miss HK nabirabye nanga abantu bagamba they can't miss baba tebasobola leero okubbyemu ka white omwana watamira black bannaye batugiddeyo ka white era ku sati kuliko ekigambo black tasobola kumisinga black ye kala yange banjagala nnyo ndi musajja muddugavu kati n'okuba oli mweru kati gwe wegeza kuuze laba nnono okimanyi n'omwana avuma Madde mayimbu nno ndi muddugavu. Business gikuba abantu maaso Yasin. Actually tubeebaza nnyo mwenna abazze abatuwagidde ku passport C twabagamba tuzikolako bulungi nnyo mwebalire ddala abazze nabo bonna abatuweereza message ne tubagamba ne mutubuuza bye tulina okukola ate ne mugenda mu bintu ebirala. By the way n'abantu bagenda mu bintu ebirala. So nkubuulira mazima omwana akubira essimu ng'omanyi business. Ddala ozati enamba nakugaa Yasin enamba njiwandiike watiye enamba njiwandiike watiye Yasin eno social media abana bawala bali very desperate kikyose naye bakisusa balina kikomye ekyo bale mujjeebo bojja jangu ng'ojjedde ku business temujja kuteekawo mbeera eyo sweet talking eraga nti nno gwe eraga nti nno gwe ojja kukola ki
bagamba batya abaana ojja kulemera ku musajja omuweereza message eza buli kika so balina obikomya tuli mu business bakussa obumessage obwa hi abaana basukkamukko sisobola kuba kwogera nti nno kiri ate temutya kujja kumpeeza message naye mumpeeza message nga za business oba nga za buvunaanyizibwa oba you need some guidance naye tebakukwana no basaagala nnyo bankwane kuba ndi musajja azaalina okukwana boso sibba okunkwana ekyo balina okijjawo naye nga mbeebaza nnyo mwebale kutuwagira bonna bano banjagala mmotoka katwakyusizaamuuko nno emmotoka bwoyagala kugikutikkira kuva eri tusobola nakyo kukikola kasotika nti njagala mmotoka eno bweti ne bweti tusobola okuba nga tukola ki mpozi n'ekino ekirala kyenagamba ekyokubalambulira ettaka spying bananga ekiro ekyo tubagamba mukirowoozeeko nnyo tubakolereko kubanga waliwo gye twagenda eyo sayidi z'eruweero eyo era omwana babeeranga mu maziga nga bamubba bebamulaga si byebyo nga si bituufu kati ebiseera ebisinga tutera bagamba ntibagala tubakolere ku nsonga ogenda obeera obusente bwemanye nti nno kyebugendamu kyekyo muleme kudda eyo kukola ki kubeera eyo okusiika olowooza nti omuntu gwe wateekawo olowooza kukola byonna byakkoledde kyobola abaana babeera mu mbeera ebonaabona omuwala yakaba amaziga ate agamba ffe tumuyambe tubeeko gye tumukolerawo okitegeera kati naffe tugekiseera n'owulira munoga kati nkoledde kiba n'abantu so balina okwegendereza ennyo mulina okutuwa bizinensi mutubulire kye tulina okuba nga tubakolera tusobola okuba nga tukikola tubeebaza nnyo mwenna abatuwagidde nammwe abakyajja mwongere ddala okutuwagira naffe tujja bawa saavisi ennungi kuba bye tukola nga birungi nnyo weewaawo introduction mbi simbi era nnyongera okwongerezaako ku nsonga eyo nti abaana mulekerawo okukkiriza okubbibwa gwe wenna ng'oli bweru ng'olina ekintu kyokola bano be basaveya basobola okugenda ne bakuspayingira awantu w'obeera otadde bizinensi yo omuntu yenna bw'akulimba nti nze nkukoledde bizinensi bweti kubira Yasin essimu ajja kgenda aspayinge omuwa endagiriro omuntu wayinza okuganzimba Luweero ng'azimba Masaka omuntu nagaa ndi Masaka ng'ali wano Wandegeya so kati beera ng'oteekawo security eyo sente omuntu oba tomwesiga naye munaye ennaku zino sente zibonyaabonya nze ndabye abaana bangi bakomyewo waneno n'ateeyagalira mu bwa busama kubanga ne woba badde kadamu osigala oli musama osigala oli wa bbeeyi olede walinnya ennyonyi yekiba kyanjawulo nnyo naye walayina okomawo awaka wenna ng'okaaba amaziga sama n'etakunyumira namu ate lwaki twatandikayo embeera adde lwansonga nti ffe tubirabyeko ffe twajjanga nga n'omuntu gwagamba nkola kino ekintu ng'olali talina kyeyakolawo nga talina kyeyassaawo ensonga gyebateekawo eyo embeera sobola okuba nga tubayambako tetuli perfect nnyo naye tukola ebintu ebiri perfect gye muli ne tubaterereza ensonga zammwe nga yo muzaagala so tugezaako nnyo okuba nga tubirwanisa ebyo omyayo mulete tumuyiseemu poliisi tumulage nti no kyokola kiri kitya kuba kati waliwo kati ngaeyo gye twagenda Luweero twamusanga n'atubuzaabuza era sizo tugamba ekituufu naye ng'ebyaddala sente yazikozesa kojjaawe mwala sente za kojjaawe yalya sente z'omwana kojjaawe omwana yalya sente ze n'amulimbalimba akola kino ne nga tekiriiyo kitegeera ne we yagamba okumugulira yamugamba wakyapa ate wali wandagaana ate nga si ekyo yali amugamba nti we wano yali akoze ekyo so kati ebintu ebyo bina muba mulina okubyewala ensonga lwakigamba nti newoba oyagala kukebeera kyapa ng'akirina eyo oba nga bakuwa kopi yaayo ne bagaa kino fe osobola okituweereza kyo tukikolako ku bwereere ne tukutera mu sisiteme tugamba nti kino watuufu gano kyekituufu oba si kyekituufu ne tuba nga tubikolerako bulungi nnyo so bwebwe obulamu bwe tutambuliramu kituufu ate munaye bwebwe obulamu bwe tutambuliramu mazima ddala kyovola nti nze buli wembeerawo n'emboozi Yekyeeyo njagala n'enzija ne tujoogerako juzi ngenda nkyaza omuwala ono ng'alina emboozi ng'agamba nti bateesa ne mukwano gwe wano e Kampala bakolewo faamu bafunewo omuntu abalimira ennaanansi bw'amala balimira ennaanansi abalimira ennyaanya ennaanansi nga za myezi 10 nga bagenda teekamu obukadde 5 bagenda zirimira Luweero nti nga ennaanansi bateekamu obukadde obwo 5 nti ettaka balipangisako obwo obukadde 5 okumala emyaka 4 oshegeera so kati mune nti miliyoni 5 ettaka eryo bagenda kulipangisa okumala emyaka 5 nga balimirako kati zino ennyaanya zo ze yabagamba era okubalimira nazo nga za miliyoni 5 wamu bwe bukadde 10 kati mbu basooka ne bawagayo obukadde obwo 5 obwasooka abalimira ennaanansi gayi n'asooka agenda ku intaneti oba ku musiri gwani ye Luweero n'akuba ebifaananyi n'asooka abibaweereza bambi ne babeera ki ne babeera excited kati ne baagala ndowooza bongeremukko ku ki ku mane balabe ekigenda mu maaso
kati mbubazzenga bakolagana ng'omusajja tabakubira tabakubira bifaananyi tabalaga kiki kyakola oshegeera naye omuwala namubuuza ne mugamba omuntu atuuse takulaga kyakola ate n'omwongera ne ssente endala akukolera ekintu ekirala kati mbu omusajja bamubuuka batya nti mubbi batuuka ekiseera baagala okuweereza ssente nga bagamba kasita gundi atulimira yafuuka wa famire ssente katuziteke ku ki mu mannya ge gayi bwe yagenda mu banka n'ajjayo ssente teyazitwala waabwe wa muwala ng'azirya oshegeera kati omuwala ng'agamba ono nno gayi alayika mubbi bamukubira essimu bamubanja ssente nti ate ndi bize ate sinagenda mu banka ate kino kumbe ssente yazijjayo ddi yazijjayo dda so kati yeyo embeera abaana abali ku kyeyo gye bakoleramu banaye saagala mwekwasa nti n'ebintu bino tetwabibagamba kubanga tubiddiŋŋanya emirundi n'emirundi naye lwakuba nti tubalumirirwa n'abantu abatali mu nsi z'abawarabu nze ndabyeko abantu abakaaba amaziga eyo mu America nga bawa wanene abantu ssente mbu babazimbira pati naye ng'ali eyo ng'akimanyi wabera n'omwami omu yatugamba nitugenda ekyanjeeyo ne tumugira kola kuba kale ye baali bamubba seminti we n'ebisigadde ne twagenda ekyanjeeyo ne tumulabirako kwera yatugambye kati baali bamugaye mbu simanya bino nga onagamba nti gwa sente weziti seminti wa sente weziti naye nga si bwe zaali okitegeera so kati ebintu byetugeza kuba nga tubagamba kati olaba ng'oyo omwana embeera gye yali alowooza baali bagambye nti besize omuntu oli kyetubagamba ne waba wa famire ng'omumanyi tomwesiga ku extend kutuuka ku sseeri ombwa akolera awantu nga tumaze kutegeera watuufuwa nga tumaze kumanya nti kino kyengenda okuba nga nzizaako ojja kubeera eyo okole emyaka 2 gigweko okwate emyaka emirala 2 goloza embunino gye emyaka 4 olina kyokoze ekigenda okujje ojje wano eno olina kyogenda osiŋŋana nga kyamaanyi nene otamanya nti nene Uganda abantu Uganda buli omu yeeyeeya ebiseera ebisinga naddala ku bantu kase bamanya nti oli weeru eyo oli ku kyeyo baba alina okunoonya okugyamu ssente babeeko kye bakola ekirala bazika kufa ku bulamu bwabwe so si ggwe ali ku kyeyo okitegeera era nze kino njagala nkigamba abantu bonna gasina bagenda wala bw'obanga omanyi nti oli contract ya myaka 2 ng'oli bweru mu nsi zaffe zino ze tubaddemu bw'egya emyaka 2 wegiggwako ng'omanyi okyagala okuba ekyeyo kyo kyagala okweyongerayo bagituusuka n'okwatako n'ojjako wano omwezi gumu yes soko mala okuvaako eyo ku myaka egyo 2 jangu osooka olabe ekigenda mu maaso tosooka kupapa nti okole bizinesi soko gy'osaveeyinga olabe abantu obulamu butambula butya abantu olaba bali wane nadde egyo emyaka 2 omuntu gwe waleka wane eno nga mugezi osobola omusiŋŋana ng'ali walako okitegeera kati gwe sooka otule wansi obalemu ogambe kasooka ŋŋendeko ewaka nsooka osayinge contract ye endala emyaka emirala 2 bakuwa ebbanga lya mwezi gumu ojja osaveeyinga olabe ekigenda mu maaso wane eno oddeyo omale okole ki otetenkanye kati olaba kati nga ku oyo sikiwa nti mwegyo emyaka 2 mwe yali abikoledde oyo omwana w'ennaanansi gyali myaka 2 kati at least mwogo omwaka bofuna contract nga bagikuwadde ati si basabeeko okomewokko contract eba ya myaka 2 yes kati olanga ya myaka 2 yali yakomawokko wagwa mwaka nti gwe yadda gwe yakomawo nasiŋŋana nga tewali kiriwo nga bamaze okuba nga bazikoze ekisente baziridde kati byo byetugezako okubagamba nti bwe muba mufunye eyo embeera yonna yonna ati si mutunoonyeeko okitegeera mutunoonyeeko tusobole okuba nga tubayamba ffe tetugenda gamba tetujja kubasaba kasente kangi nnyo naye tujja bakolera ekintu obeerewo ng'okimanyi yes oleme egamba mbu nno nkoze emyaka 2 odde wano nga gyonna gifa bufi odde wano nga tolina kyolinawo odde wano nga buli kimu kigenda kukutunuulira abantu bakule bagambe bataleke kwogerawo ku kyalo yono yali weebweru akantu ako kaluma abantu okumanya abantu b'ekyalo basobola okwogerako bw'obanga wabuweerezanga n'ogamaama bampereyo emitwalo 2 bagwire esukaali naki budda ku kyalo nga tolina wadde tebamanyi nti nno wabawanga okitegeera tebaagala kumanya era bajja kukwogerera bakulabe ng'otambula bagambe kyamusala talina kiyakola ki yes so kati ebiseera ebisinga mbagamba nnyo nti mutule wansi mubale lowooza ku kyogenda okuba ng'okola topapira bizinensi bino ebintu muli eyo bweru abantu tubagamba wano ekyane eggulu muli eyo bweru mukola ebintu byammwe naye tomanye Uganda kiri kitya bala Uganda bafuka abantu ababye nnyo wano buli kimu kikyuka buli lunaku kikyuka bana Uganda balina emitima adde abantu balina emitima wana abantu balogo kituufu abantu balogo omuntu akwata ssente ze n'ozimuwa n'agamba nti kagenda akola ekintu bwe kiti n'agamba omwana ali ku kyeyo agudde ddala lwaki tebampita kamera eri eshalo jangu omuwala bambi ali mu ttaka asiita amagulu ningolooza ki oba ekisookera ddala adde kankubuulire olaba abaana b'okukyeyo tubonaabona nnyo
omwana asobola okukola wallahi kankuwira amazima osobola okukola n'olukisana nawe mwenyini n'owiranga owunze nga weetaaga omuntu ajja akukwate kakuhaagi ojja kukeera ku makya nze abaana ba bed space sijja gamba ng'osoose ojja kuba house managers naye abaana abeera mu bed space ng'okimanyi nti n'omwana abeera mu bed space n'akeera ku makya tugenda era shift ya ku makya n'agenda n'akeera n'akola eri wootuuka ku mulimu olina taginga in okitegeera bayinza ogenda kukola 8 hours byakyuka kati okola 12 hours n'ogenda n'obeerayo ku mulimu n'okola n'odda nga wallahi okooye ng'okooye nga kyolina okukola kunaaba kwebaka ate nkya kukola ki de off yennyini woogifuna olina okwoza olina okukola biki tolina budde kigeraageranya n'abafumba bali ku Kyeeyo mu Katanda munaaba afuluma nga gw'oyingira munaaba ayingira nga gw'ofuluma roli off ate yetali off kati teri budde wakwepica obudde bwakwepica buyinza ogamba nti no bwali baddewo naye abaana b'oku Kyeeyo ze nabakakasa nti ate babi nnyo naddala mu bed space osobola okuba ng'olina akatanda k'osulamu kuba nze nalina bed space mbimanyi obeera ng'olina akatanda k'osulamu ng'omwana ali waggulu mulenzi anoonya mulimu wano wansi olina girlfriend wo n'okera n'ogera n'okola n'otagira in n'amanya nti otaginze in atalina mulimu nakka wansi katandako naye picha n'omukyala we exactly kati n'okomawo ng'ali waggulu yawujjadde dda yalidde dda kuse kati gwe nojja musajja watooto byokooye akamere olekawo akamere tugeze emmere wagula mu fridge n'ebeera mbiki bamuwaako n'abeerawo n'akola ki kati ne bakufuula omuntu atategeera oba musiru kyogamba nti kati abanoonya omulimu n'abalina emirimu babeerenga mu bed space zanjawulo bwekyetaaga nze nkubuulira kubanga era nebobanga olede naye n'abakazi just okujjako obwenzi bakuleka watya natambula n'agenda omuniga anoonya omulimu nakka wansi okutidde abaana balabe bulabi abaana balabe edduka ate kankubuulire era nekino mugenda kitwala bubi ate mukikootinga ensi z'abawalabu ziringa ezirimu emizimu like ziringa ezirimu bidemoni ndikijja nekikwambalanga obanga ayo y'obuyoya like olimba naawe ng'oyoyaki ade saagala nkulimbe ezo enso ziraba ne golowooza mbu ategeera asobola okutuuka mu eyo system nga takyategeera tebakwata bubimba buwulira mazima omanyi bannayuganda tebaagala mazima olowooza bawalabu bokka nze ndowooza mu bawalabu baba balina biki omuzira gukuyitamu n'abeeyo nabo bawungamu omuzira gubayitamu kuba nagwe manyi obeereyo n'owuliranga atalina obanga oba ali mu ki kugamba buli obulamu bweri kwetoloolera ate buli bulala wetoloolera mu space emu kufuluma nakuyingira wabweru wanyogo gogenagenako wa out wetoloolerawo n'okoowa gwetolola n'okoowa nefe abamu tulayoga experience talina katezezi tetula zitambulako ezeezeeyo naye tulina mikwano gyaffe abatugamba nti embeera eri bweti ne bweti kati neffe ku kyensinga okuteekako essira wano baganda baffe bano betubeeramu wano mu nsi zetumanyi wano n'olekawo muno nomanya nti noogenze kukola mukatanda gwekimanyi nti noobeereyo n'ofumbira omusajja oba n'owasa omuwala nga temwagalana nga gomayita omuwala oyo n'ofumbirwa gaine nga tomwagala nono kuba yagala embeerawo exactly ogamba nsasulira akatanda osurvivinge mu obulamu bukole ki okimanyi nti n'abaana bali eyo bava ku bizimba ne beesuula lwansi lwalaavu nga yamanyi yateekamu omuwala amwagala kuma omuwala alina kyali abala abo betulaba abagwa ebeera laavu abaana stress ziba zibasuseeko waliwo gayi yamenyekamenyeka Dubai awo era nkyo bamanyi bamumanyi yakwata omuwala yamusingananga embeera gy'alimu n'amugja ku Banias n'amutwala namuteekamu onzijukiza Banias nakasulako ku Banias okakasa wabweru nedda kukazimba awo baali bakayita Banias akazimbe ka Banias nkamanyi bulungi nnyo nkamanyi bulungi awo waliwo akatandako ebibiri bwa butanda bwawo naye ekizimbe Banias kikyaliwo bakitereeza tebakikuba balina okuba nga bakikuba kuba kyali kisusse ne mune mbadde njagamba nti omulezi yateekamu muwala ssente yamujja gyamujja omwana amugamba embeera gye nimumbi namuga tofaayo bwe kimugenda kikola okitegeera naye ng'omuwala apima agamba kati ono ngenda mwagazaaki ng'omuvubuka ali ati afaanana atya mundabika bannaye abavubuka namwe mwefeeko ogenda kunenya omukazi nti no takwagala nga naye naawe teweefaako omukazi agenda akwetaasizeeko ekizibu naye amazima ga Katonda omusajja nga akuwa nga akwagalanga n'okulabika obulungi alabika bulungi abakyala abasinga batereera nga bw'oyogera ku bakazi bano nti no balina egundi
abasajja banno bambi bagambe ko Yeah. gayina akuyitako noganda Come on. tuli ku kiwano so bali abaana beeyo nabo balinga oba embeera zaabwe ziri zitya baba balina okikyusaamu anyize naye badde nkyagamba kyogera bayira ekituufu omusajja olina okuba omuyonjo kubanga amazima ga katonda mugulu gayinga akuwa tosobola muleka okimanyi nti no gayinga akuwa tosobola muleka abeera muzibu walekeka aba muzibu naye ate abo abasajja abo abagaba bo bogamba nti babalekawo ebiseera ebisinga baba n'obuzezeze bwe mutamanyi kale obuze bubaawo naye omuwala ebiseera ebisinga kyengeza okugamba nti waliwo abaana abamu ng'ajja mu mbeera yakwetasaga nsina kye mwagaza nzinali mbalabyeko naga nze sina kye mwagaza wanazasulidde bokola ki naye wenfulira omulimu ng'ali atya nzo kwesanga nga mukyafu kituufu kiri nga tayambala kubeera mugundi mu layini yemu n'omukazi byayagala ekituufu kiri bwe kiti nti omuwala asobola okwagala okubeera nayo gayi nga tamwagala ngalaba siye sayizi ye siye siteeke ye siye buli kimu kuba abawala balina ezo endowooza naganza oyo si sayizi yange naye ng'alina akatanda ew'okumusiza ng'alina awokukola ki nga tajja kusula oba ku kkubo n'agamba nze kankole ki kanyingire mu katanda yes nakola ebyo wamala ofuna omulimu gwe naye akatono kyalina okukola ngenda kukola ki kumwejjako nina example endala idawol kyali wange era akolera mu kasaale security ng'afuna 310 milioni 3.10 ng'aleeta mukazi we bwaleeta mukazi we ate ne stories ez'abaana bwaleeta mukazi we omukazi ng'anoonya omulimu bana bale basomyeko kibona nze omuwala abanga yasoma era nkyogeranga waliwo seka yakyogerako nze bemanya nti alina zansinga yali mu zidiguri sisobola mwetantala ekyo kyonkubulira sikweka ey'okuddawo tuke ekiseera akulangire nga buli kiseera atya kankubuulire nga yaleeta omuwala amutaddemu ssente ze bulungi nnyo onfuna bulungi omuwala atuuse nga yali mu kasaale nga bw'omanyi abasecurity enkola gye bakolamu okitegeera yagamba mukazi wange saagala muteeka wabika muteeka abantu awalungi ng'afuna bulungi nnyo nyumba luumu ng'agipangisa okitegeera gaye okupangisiza ruumu gwe Dubai okimanyi nga mukazi kamuteekewo gayi ng'ateekamu obusente agatunonye omulimu omukazi tayagala aboneebone anoonya ba agenti ziri agensi ziri ezaddala njagala mufune mukazi wange ki omukazi nga mufuna mulimu bamufunira omulimu omukazi ng'agenda afuna omulimu agwa ku mulimu gwagumu kakaaga nga gudabulinga bbaawe bafuna ogwo omulimu nga gufuna miliyoni 6 omwezi bbaawe afuna miliyoni 3.10 kati nga gaye asanyuka agamba kituufu tukikubye ng'abeerawo wayitawo omukazi ng'akola omwezi ogwasooka ng'agamba munne akasente kakano ndukoze eki nkakoze olwo asasulira bino ebyemabega okitegeera nga babeerawo bw'atyo babeerawo nga omanye embeera kati gayi yava ne mu kampani gy'asula asule ne mukazi we nagamba wayi kasa mukyala wange nkola ki kati munnange wayita emyezi emirala gyalinga 2 omukazi bamugamba tojasobola kubanga okola ki genda kufuna emmotoka nga manager tawa mukazi mmotoka bamugagenda driving school ogenda oyiga okukola ki ng'agenda ayiga ovuga nga bamuwa emmotoka gy'akola ki kubanga omulimu ogukuwa kakaaga olina obbanga olinamu kamoloka kuba omukazi yali bwongo mukazi bana abawala baali basomyeko nga obala bakola ki abasoma bamuwa omulimu akasente atandise okafuna obulungi ennyo nga kudda yaladda 12 nga kudda saawa 4 tayagala kufumbira mwana omusajja amubuuza naye ng'oluddeyo vaawa biki bikimanyi obudde obwo bonyokirako we had a meeting tubadde ne meeting nezifuuka ki kumbe nga bamanyi bali abantu era time bwetuuka ey'omulimu nga bagize bagenda kakofi omuwala alaba bulamu bupya gwe musajja wattu ova mu kasaala okooye olina okukeera ogenda okole ki osiiba oyimiridde tojja kufuna budde nnyo omuwala omulimu agufuna ng'alaba gwegwe gukola ki gwego kati nga omanyi omusajja naga wa ebiyinza okuba omukyala wange aba akoze eki bino okuba fezege yatugamba ebyadda naga nti omukazi nemwita mukwatako bwe nga takkiriza agamba akooye kuma omukyala yafunayo dda omuyaaye eri yafuna omuyindi alina ekirevu kye alina akasente kati afuna salary wa kakaaga afuna tipu gwotamanyala kumanya alina sente zalina zatajja kugamba nti ze bampadde alina emmotoka oli mu kasaala ogenze musajja ati ovudde gy'ovudde olina okoze eki kati gayi obusungu bwe yaba amukwata n'ambuza okomawo kola oyaddala eti nnyo n'amugamba lwaki oli bwoti bwoti kati omwana n'amugamba oyagala kukola ki agamba
Katono obusungu boy naagala agalolo yakole ki omuwala n'amugamba ati kigeza gwe n'onkubako n'olu ojja kijja mwenja n'apakingirawo n'apakinga namugamba olowooza wanyamba nnyo okundeta ku kyeyo mama ate omuwala yali byongereza kyeyali akoze already damage yali akoze yali emala bali abaana beerabira beerabira kati kankugambe omuwala we yalifunye omulimu yaligambye omwami wa Kasaale nti akyuseemu oba ziso ezitagala kwogerako naye kati nze we natuuka naba mu mbeera y'ebintu ebyokubanga kati we natuuka kati nganze Yasin era ni wabanda wadde oba omumanyi nga wali omumanyi nti Yasin ali mu mbeera bweti ali bwati ne bwati kali ndi muntu mulala nnyo bwe omanyi nti Yasin ali muyaye ng'akola kino na kino kati byonna byaggwawo ndi muntu mulala nnyo okitegeera lwaki gamba ebigambo bino nze nno omwana gwe natwala embeera ne tubigireeyo nga watabuse nanzigirayo akaso omuwala omulenzi nanzigirayo akaso naye nga nkututte ku ssente zange nkutaddemu buli kimu kyonna okitegeera nkulaze n'ekyokukola wabula kyolina okukola gwe just matter of take your mindset kulowooza kyoyinza kubanga ozzaako njagala mbulire gaayo ye engeri gye wamutwalamu okutuuka kukugirayo akaso namutwala agenda kukola n'atuuka wali ene Uganda ng'omumanyi nano kati we nali edduuka we lyali nga mmanyi waakoleraawo ne mugaa njagala omukozi kati nanga nze sobola okukola ne mugaa tugende ne tuuka eri bulungi nnyo nga njagala agenda atandika okuba nga ayiiye n'abeera byonna abimanyi era yali happy we nalwalira wonna mulwadde we nalimu obwo nga yabeerawo okitegeera bwe nakomawo embeera n'agikyusaamuko kubolede yali ayize eri ng'amanyi ekigenda mu maaso awo we yakugirirayo akaso kati nkunyumiza tuluga ekiseera embeera ebijjamukko buli kimu kitabuseemukko awo obutabo bwaffe kati nga njagala mukolera visa kati kankubulira natuka okwagala omukolera visa nga siina ssente naye nga saagala agende mu overstay ne mbako gayigwe ngamba njagala okole ki njagala otuwe ssente nengera kuwa akatabo kaye nkowenaako n'omwana otuwe ssente sobola okubanga omwana omukolera visa agenda akole visa nga nkikola gayi nga obutabo bweffe abubuza oyo gayi passport yabubuza yangamba zaali zamubulako teyabutunda ekifu zaali zabula kati nze nalina kati yazimisplacinga whereas day ne tugenda ngamba zibuze biki kati olw'obusungu obungi ennyo omwana oli ne waba bamugamba nti Yasin alimba passport yagitunda okitegeera agawe muyaye passport yagitunda biki kati nga mpita gaayo nga mugamba 1% ne kati passport zakola ki zabula wabula njaga tufune passport z'abaana omwana mwe passport ye gainga gamba ngenda kubikolako kati samanya ndoze alina bampika bamugambo alina kwa passport yakola ki yazitunda kati munnange ngambeerawo nalindi awo bino nga bamanyi muli mukola biki mimi najja ekiso yasoka kunywera walaji era anywamo kawalaji ke era nkutumiddeko na jodi ne by the nkwagala nnyo wadde yakola ekintu ekyo kati najja we naliwe nyini nangamba njagala passport ya wallahi adika nkubulira amazima nga sira wenyeza kutandikira nti we wano nengo le the process tugina ekola passport ndale solo kubanga zikola ki nga ne yange tufune empya natabuka nakwata buli kyange kyalo nabisala era singa tewali omuntu yanya abaliwo abavuka bamukwata ngamba nebyokola bya kisiru ono gwoliko oyo mukulu we yakuleta buli kimu kyolaki okola ekintu bwe kiti okuvulo nenva ku bantu era kye nakola passport lwazifuna bwe nezijja nenkwana mga passport yiyo nawe yiyo nakola ki ne mune ekyewuunyisa nnyo nti ebbanga linamalayo waliwo ekintu kitono nnyo bwe kiti nalindi awo najja ng'avudde wange najja nansinga nakusoma ke nanga baba nsanyisa okukola biki nenga omuntu akyayinza nogamba nno ku muntu yali ayagala okunkola ekintu ekiti nangamba londa kyoyagala mu supermarket tewatya no baba wali okyali mwagasi no nali already nga byaggwawo ebyo akatabo kakafunye ebiki byonna ebyo kati akatabo yakafuna atya wazirabo tya passport kati passport no nafuna passport empya wakozesa mpya yes yatwakozesa empya noyo gayi netumwa passport nemuga akatabo kako nti okafunye nti ye naye nemugamba ono ntokafunye kati mune waitawe banga oyo nyini gayi ngajja ngangamba Yasin passport ayina zimisplacing kumanze gayi namutabukira era asonyiwe namuga passport wazitunda nze mwennyini nemunga tenzi kati bono ategedde nti kisoboka ofuna passport nemunga passport ino kubanga bazitunda biki ebyo kane nanyiga nnyo na Yasin ngamba natunda passport nemunga nti sizirabako ate kati omulinza nza abanjanze
okitegeera ne muni era ala passport n'aziraba ate ngo already mwafuna nga twafuna dde endala era bwe yaziraba bwe yajja n'aŋŋamba passport zino neŋŋamba neyanziza nnyo ne mugana newe mbanga nakola ensobi naga nti passport wazitunda kola ki nsonyiwa era nenkwata akatabo k'omukulu nenkamwa naye akatabo akakadde kaakano n'akapya nfuna bulungi ne mugamba kati nkoze eki nkutadde mu bulungi kati kankubuulire abaana omuntu yenna omujja wane eno ng'omanyi ogenda mukolera ekintu ekirungi n'atuuka inaafuuka ekirala kuba aba alabyeko yes sobola abantu bakoowa okuyamba abantu nti abantu bakoowa okuyamba abantu nti omuntu omukolera ekintu kyonna kati gayi yali traumatized oyo gayi l'omukazi ne ku mulimu ne bamugoba kubanga kyamusukkako okitegeera yali abaliddeko mukyala we ng'amubaliddeko naganzo no mubaliddeko sina kirala kyonna ye mukazi gwe natuzze kukola tulanire famire ate mbamanya abaana bave eno ne bagenda bakole okitegeera nze ninako kapo gye mmanyi mbatumiddeko nnyo Mariam Mulindwa nasoma naye ne bbaawe actually nalabye balina n'embaga leero oba jjo babadde n'embaga jjo mbiraba ebifaananyi byabwe naye bali eri abaana bakoze okuva lwe nabalaba e Dubai bali aba babiri paka kati kala tulaba nekino ekirala bw'ofunanga omuntu ng'omanyi nti musobola okufuuka ekyenjawulo musobola okukola kubanga ngina bemanyi eyo babiri era beera kati beewasa bakomawo this year yennyini nozanga mu meeyo awo ne beewasa ne baddayo ne bakola okitegeera musobola okubeera n'omanya nti kati funye omuntu wange kanse tolinge manye nti osobola okukola ekigenda maaso naye nga muli ku Kyeeyo ne mukwatagana mu mbeera ennungi ennyo naye waliwo abamu nga ye tajja kulowooza ku ekyo waliwo abamu nga talina laavu yo ajja kwagala nga talina omulala gwakola ki gwayagala nebiggo waliwo omulala muganda wange era kuba era naye nali nnyo kuba nze abaana nali ngamba beeramu nnyo naye era yafuna experience bwetu ng'omukazi amwinamu abaana aba n'amutika n'amutwala bwe yatuuka eri nga omukazi nga laga yasula mu ddeeka omukazi ye we yabeera agenda awaka ng'asubira eri bbaawe abeera ali ku ki bambi mu respectinga babbaaba mmwe engeri gye bafunamu ssente osanga omuyaye wallahi ng'agwa wansi omuyaye ng'agwa ku mukadde n'amukuuta ng'omanyi kitegeeza neyefiiriza kusindikira essente omusajja nagawo muzira gunkuba mande ku mande ndowooza bulamu buno eno nengaoyagala akole ki akuteeke mu mbeera kati kagamba omwana yasiŋŋaana kyali ng'asula mu ddeeka musajja watte omulimu ne guggwawo n'agamba omukazi ŋŋenda kukulabirira nze basula ewange ngamba ga temusasula ekyo bakimanyi namuga tosasula mukazi engeri gyaliwo mubeere omwebake noonya mulimu kola ofuna omulimu tandika okukola mukole ki kati omuye najja nakwanirawo omukazi we omukazi yagamba yagamba kyali wange oli mwavu sula mu ddeeka sobola kwagala naye ng'amwinamu abaana aba kati njagala okukulaga okitegeera olwo naafunye oli ekyo lwaki abasajja tebaagala twala bakazi ku Kyeeyo baagala babaleke eno mu busiisire nankulabye babeereeyo oba okimanyi nti bagenda mukubbako era bw'obanga teweesobola ate n'abasiguze b'oku Kyeeyo tebalastinga nabo ate akwagaza ki kikyakwagaza ebiseera ebisinga ate omuntu yenna naddala kuba n'abali ku Kyeeyo kyegambe nti oba gubanga muzimu kibanga kiddimoni ebiseera ebisinga omulenzi ajja kwagala ayagale kwebakako bwe basamala akole ki ekisooka ali ku visitinga ze ng'ofuuka bikadde ate babulimba bwennyini ekisooka balina problems nabo ng'abantu tasujja kukwemalirira kati wali ku basajja baffe abatakisi bo sibogerako mbaagala nnyo mwena kwa namu mikwano gyange mingi nnyo abuddabi abatakisi nabo bangi abirawo ne sente za takisi za kampani naye ng'oyizo gamba zize kati bwasinga n'omwana nga mupya amugirako ekyo ajjako diramu abinamu kati omwana alaba ekisagana kya sente omanyi sente z'abawunzi agamba sente zonna zaani agamba sente zonna zaani kati munnange omusajja n'aloka kutwala n'akulimba ebyekisiru bwe bityo okitegeera olw'okuba olaba entisente zaani era abategeera babategeera n'emize gyabwe egimu mbadde mu bantu babanga bakondakiza nibadde mu bantu abo mbalabye ng'akimanyi ajja kukwata kutwala gagobeera wano weebake buli kimu kyonna kyonna agaye ngenda kikukolera naye nga ne mu bulufu akimanyi agenda kwebakako amala akulekaawo so ebiseera ebisinga abaana balina okwegendereza naye
Katonda ajabala bamugulu. Waliwo yangambye Yasin ayogera ani atambula ku Villa 77. Villa 77 wetuli. Yagambye ani atambulaba. Ayogera ena. Kati bana enjagala mbategeeze. Nze buli omu abamanyi mumanyi n'emize gyange gye nali nkola. Mumanyi na buli kimu kyonna. Kati bonda banga ndi wane eno. Manya ate Yasin mulala. Exactly. Kubanga olaba buli mwaka olucha. Buli lucha adija afuuka mulala kigozi. Exactly. Adija omukadde mbasi. Teweeyongerako. Oba nfuna buli lucha olina okubaako kyobala ekiddako. Tolowooleza nga we wali nti 2022 wali bwoti ate 2023 era obeere bwotyo. Olina okubeera omuntu ow'enjawulo. Back to the business. Abantu bonna ng'oli eyo nga gw'okimanyi nti wakola business e Uganda. Through somebody. Gezako okwerwanako. Gezako okwerowoozaako kuba mugenda kujjano bw'oba osibya akayo ojja kujjano okajjeko. Ojja kujjano weeyambule. Oduke emisinde. Ate ne wano mwegendereze. Mulimu n'abamu bwenjagala ogamba ku magezi. Bujjango lwaki ogamba buli muntu yenna nti okomawo bweru. Okomawo waka. Abantu ne bakwetegekera. Abantu bakyuka bazibu, abantu bafuka balogo, abantu bafuka bateribo. Hado kitegeera. Obeero jangu mukasirise. Family yo kaye bekukima. Okitegeera. Abantu bagwemu. Bagambe mwana wa gundi yazze. Negwe nolangira ngenda kutuuka, ngenda kujja buli omu nakimanya. Ne basimba n'ekito. Okitegeera. Ninga nawe kimanyi nti bagenda kujja otuuka ekiseera nga tewakyalina omwajja wo okusinkana bali n'okulaba. Otuko okuwejja kubanza ade kankubuulire ku bantu ababadde ebweru eyo naddala mu nsi zaffe nze manyi lwaki oganya okuweza ensi kuba mmanyi ebbanga lyembaddemu nti osobola okuvaayo n'okoma wano nga tolina ssente yadde ayina olwana nnyo okulaba ng'ogezaawo okubeerawo ate n'ekirala tujjala kwogerako kweno bizinensi abantu abagala okukola bizinensi naddala kati olaba abaana bava eyo ayina ssente ze nga bwe nagamba ku luli tolina miliyoni zo bweziti ne bangamba sindi byayogedde tebikwatagana tebikola ki naye just kinalingezaako bategeeza saabagamba nti nno nti nabagamba nti tojja kusobola gaggawala lwansonga olina okunoonya ssente ezikuwa kapito hadde kizibu nnyo omuntu nga bamukozesa n'afuuka biliyoniya tetwagala kubeera babiliyoniya nedda naye twagala obeere nti olina kyolina okuba kati Uganda bwe yatuuka nina akamotoka kange n'ennyumba yange ndinaako ennyumba zange oba zabapangisa nina omulimu gwange guli stable okitegeera siyagga abaana bange bali bulungi manya nti nkoze eki n'ebintu ebyo osobola okwagala bifuna ennyo okubeerawo mu mbeera yonna ng'olinako bizinensi eyo aside tugeze oli mu kampani oli mu kukola naye baako ekintu kyokola ekirala kyonna kiyinza okubaako ne kikugattako ku kyokola ki bannaye temwerabire ekintu ekyo olina kikola ng'okomyewo tosindikira muntu mbw akikolere kambenze kigozi tompereza ssente z'okubanja zirya nakulya ssente z'omunno ngamba kolere bizinesi mukwana kyojja waneeno nkolere vidiyo abaana bakola vidiyo omwana n'akutabukira nagamba oyanziba oyali wali ne bwati namuwangulira ettaka teyaligula banaye bakadama muve mu inbox yange nze siguliza muntu ttaka kasita mwalabye vidiyo yasoza omuli muntu ajja ngamba adija kankutumeka ewasoza ongulizeyo ettaka banaye mutume abantu ba famire zammwe temwesiga bantu nange temunneesiga nze ssente zokka zosobola okumpa ze ssente z'omuntu gwendese waneeno okukyaza nga yeetaaga buyambi okwo kwoba okoma naye tongamba nti ngulize ettaka mbu nkolera bizinesi mukwano sijja zikola kuba nange nina ebizibu olaba wompa ssente n'enzirya kyekituufu ku HK Media banaye tukyagendera ddala maaso mwebala okutulaba mwebala okutwagala mwebala okusubscribinga yenze HK Media waliwo wano yagenze munyegenyege oba munyegenyege bakolayo biki obufaananyi wabulabye obufaananyi nabulabye bajja nababadde mu happy babeera mu good life teri agendayo nga mulwadde olina ogenda ng'ogenze kusanyuka ogenze kunyumirwa banaye mulidde life naye nze nina life gye sijja kulya eyo bwetyo sijja kugirya yona yali badde atubulirako obulamu bwe yayiseemu yona wali badde atubulirako ku bulamu bwe bwayiseemu munyegenyege eyo life y'ekisooto eyo ng'osasudde ssente zo I know nina gamboots mu mmotoka wotuuka kati oli smart ng'ojjamu bu sneakers bwate ng'odda mu gamboots really I have gumboots at home I also have in the car yakikola amakulu ekyo otambulira kyonna kiba kigize osobola okuzamba no kati lwaki nazireeta mu mmotoka ojjukira lwe twagenda ku mbaga ya kugundi kukuzika Evelyn Lagu
enkuba eyayiika I realized I need to carry them in the car because if I had them saalivuddewo mangu naye nali stressed ng'enkuba eva eri neetuyiikira neetuyitako ku bigere nga omanyi ng'owulira wenna enkuba egize otherwise banaye katudde ku mulamu ambadde mbagamba nti mwebale kunsabira luli nalaba nga mu comment section nga muwandiika adi gy'oyayuuyanya adi gy'oyayuuyanya badde jjo nalekerawo okwayuuya okimanyi naye leero simanyi kintuuseeko oba kakofi tekaanoze simanyi anyways tuddeyo ku mbozi yaffe abaana babirabira ddala omwana omuwala ono omuwa magezi ki gwe babbako ssente essaawa zino baba bamubba kati kyensooka omugamba yagenda ku poliisi n'awaaba mbutanagenda lwaki tanabagenda yakatonya mu ggwanga kate yensobi gye yakoze nekyali badde asooka okukola okusobola okugenda ku poliisi n'ateekayo omusango bwaba nga alina risiiti ezo zeyagira nasobola okuba nga akola ki bw'aba tazirina asabe Katonda omusajja amukwatibwa ekisa amukwatibwa ekisa asabe Katonda amukwatibwa ekisa bamanyi bambi abaana ba house managers babosi baabwe be babasindikira olumu ayinza obutakuwa na risiiti so kati ensobi yaliwo bw'anaabazemu okuba ekyeyo wakati ayize kati awaayize bye tubagamba dija bino tubyogera ndio tubyogera oba lwakuba ki ne tubagamba mutunoonyeeko bamekinyewe mutunoonyeeko gwe tusindika olugavumenti tugendere wano nkakasize okitegeera ddala mami akola bw'ati muganda wange akola bw'ati yes odde ng'oli musanyufu waliwo bangi betulabe nga banyigidde bamama baabwe okitegeera bangi betulabe nga banyigidde abantu nayo at least bw'okitegeera nti maama poloti tagiguze ng'ate waliwo akasente akabadde kabulayo ofuna engeri gye weebuzaabuzaamu kuba oba toyagala kutabuka na mami awo notandika okuga maama munnange omwala butakyampa sente zibuze kuba oba otegedde naye tolinda kintu kumala kutuukira ddala ku kisenge and then notandika okubuuna ebiwaabwe tetujja kuyamba mu kiba tewali oyina kubanga oyambibwa ng'oluse ku kisenge ng'olaba nti ddala oli ku lasiti ebiseera ebisinga oba olina okugenza abaana bangi bakoze sente zaabwe eyo nga yagamba abafamire ze bansasula okitegeera kyobola ate n'advise eno gye mpanya abantu bw'ogendanga ku Kyeeyo nga gwe oli mwana omanyi oli house manager biki ebyo beera n'akawunti kuleba akawunti gavumenti basobola kutwala sente ge bagaa nti gavumenti sente egenda zibba egenda kukola biki era akasenteko kabaayo okitegeera gwobeera waziwo zibanki nga aba yatazitwala teyazibanki nga aba yeyazirya gulewo akawunti obeere ng'ekyokulala banaye temubeera mistaken mugulewo akawunti ya saving etatoolebwako ssente abaana bano obalaba mu kifo ky'okutikinga ku savings account agenda n'atikinga current kati bw'atikinga current account ogenda okulanga buli mwezi bamusalako ssente ebbanga ly'omala nga toteekayo ssente bo basigala bakyajjako ssente zaabwe ez'omwezi ogenda okuddaana n'emyaka egi ng'ogamba nateekayo obukadde bubiri tebuliiyo kuba already wadde tewateekayo sente zirya so mulina okwegendereza olina okubeera careful nti ddala eno savings buuza eyo eno savings gye nziguddewo cause savings tebasalako banka zonna bakujjako ng'ojjayo oba nga olina transaction gy'okuloba olina gwe forwardingira ssente mpozi nekiri kyakinyagala obategeezaako wano we tuba tuzzewo tetuli wa motivation speaker tetuli wa motivation speaker temutugiranye temukiteekamu nnyo ate fiiri just twagala tubagambe reality tubagamba kye tulaba ekisobola okuba nga kituyamba naddala ku bantu abali ku Kyeeyo mwe be tugezaako kuba nga kubanga eno channel ya charity you can do charity in any way so this is what we are doing naye nkwegamba banaye mukiteekamu nnyo ekintu kino feeling tetuli waneeno kubalumya tuli waneeno kunyumirwa you know kumanya obulamu bw'Ekyeeyo butambula butya kikye muyinza okuba nga mukola naddala mu abali ku byeyo oba oli house manager oba mu abakola mu zikampani oba abakolawa tetugaana osobola okukola sente zino ozitereka nojja wano obako ekintu kyokola ekyomugaso ekisobola okuzimba nekikwongerayo okitegeera kuba nzadde nze we mbadde nga ndi e Dubai nga ndi mu Abu Dhabi omwo nina ebintu mbadde njagala nga okukola nekino nkiddamu kibagamba bw'obanga oli eyo ng'omanyi olaba kati ezensi tolina gwogenda kulaga nti oyina okitegeera ojja gula engatto yakakadde ojambalire eyo ojambalire mu bizimbe oyitemu okole ki naye otuuke waneeno abantu bakulabe nga tolina kyolina bantu bakusekerere kubanga eyo Dubai ebintu bingi abantu balabyeko ate buli omu ali ku lulwe okitegeera nekyo olina okukola nogira mutaddemu kimubagala amasimu na bintu bwe bityo
kati kankugambe obulamu bwere osobola obulaba ng'obuntu obwegundi n'ojja n'okwata essimu yo mu mmira kitegeera nolaga kitegeera n'ogenda ku kizimbe ekiwanvu n'okuba ekifaananyi n'okola tiktok n'okola ki kyonna mu butuufu sere n'ozigira n'oyonoona nga bw'osazeewo naye n'odda wano eno omanyi bwonna ne bw'obeerawa bw'obanga ensi gy'olimu ng'ogimanyi tegaba butuuze eyo olina okudda okitegedde beerayo ng'okimanyi olina omuntu bayisamu bantu otutaddeko katika komiti ze batuweezo tezibanyoza tetubalinaako buzibu so sisuubiramu okubanga mutulinako obuzibu because byonna byetwogera wano twogera sense eba reality tubagamba ekituufu ekiriwo nti temulina kubeera nnyo na happiness eziri ey'ennyo ng'okimanyi waneeno ogenda tuuka embeera ekole ki nze nkirabyeko ate nyo obwavu buluma bannanga obwavu bubi ate nga wali obaddeko n'esserere zikuggwako bannanga obwavu bubi obwavu bubi ebyaddala obwavu buluma Adija nze abagamba Adija ngudde emirundi gye simanyira muwendo n'okola kiro nekigwa naye n'ogamba nina okustandinga ng'omusajja so kati nze abagamba manyi ekitegeeza obwavu kyeki manyi ekitegeeza nti osobola okusula enjala nobanga okimanyi nti nobwavu okumanya bukuluma ne bakuwa emmere ekyemisana n'oterekako kweyo emmere n'otakutana kya misana ogaala eggulo n'alyako ekiro kitegeeza kati obwavu okikola ki bannange n'obeera nga tolina yadde n'ekikumi naye nga tolina yadde n'omuntu gw'okubira kumugamba nti gundi jangu ontaase nga bw'oba tolina mulimu ogenda kukafiiramu bannange ffenna bwe tutyo bwe tuli bw'oba okyalina omuntu gw'okubira essimu n'omugamba nti gundi nyamba onsindikireyo akasente bwe kati mukwano oyise engalo mu maaso kubanga ennaku zino ebintu byafuuka bizibu naddala wano ebintu byafuuka birala nnyo e Uganda ne wawase Uganda kabeere ku Kyeeyo ku Kyeeyo abaana bafunanga embeera nga talina wadde agenda mu anusu 10 wadde ndiramu 2 nga tagayina okitegeera naye obanga omanyi nti n'olina omuntu gw'oyisaamu olukomo n'omugamba muna embeera yagenemu eri bweti ne bweti nyamba n'olaba ng'asobola okufaayo ennyo ate ne baana bali waneeno abantu nga baweta ssente zaabwe muzi bali bwinge okitegeera omuntu abaze mukolere kyalina okuba nga omukolera tetugana osobola omulyako ky'omuliddeko ati simukubeeka ekintu kibeerewo abeere happy muli mu mutima abeere nga musanyufu bonna abantu bonna alinga naye oba nalina ekyamu kyenalikozeeko ng'olaba noga Yasin yali oyo muyayi yali bwati ne bwati tolowooza nti bwentyo bweki kubanze mmanyi Adija sina muntu gwali nkoze ekintu kikyamu nnyo webanga saakumenyera kintu kikyamu kyamukko tetubera perfect nze njogera mazima saali perfect by the way bingi bye nakola nenga nti nkoze kino naye nakola ki nesayagala nnyo okulumya abantu naye nze kati nakola ki nze ndi perfect okimanyi nti waliwo omuntu akwagala nze sifaayo lwansonga nti nze atanjagala nange simwagala omuntu atanjagala nze mba mwagaza ki ekyokulala nze mmanyi tewaliwo omuntu asobola kukwagala ensi yonna tesobola kukwagala mubeeramu abantu abakukyawa but I don't care kubanga ekisookera ddala why I don't care is siryawo oyo omuntu okitegeera nze mbeera n'ebizibu byange ne binnuma nzekka nga talinawo so I don't care oba tonyagala gw'omanyi nze njagala mwagala naye atanjagala nze sirimba busimanya n'abatanjagala nammwe mbatumidde ku ki mukwano mba sikwagala era nze yenze omuntu akukyawa nensenguka ne ku kyalo okuwobeera nze abantu mu bed space eyo bammanyi bwe nanasansinganga embeera nga ndaba obuwalawala bwekolaakola ng'obuntu eri e Dubai tukolera mu bugubi okola sente n'okoowa nga nsenguka nga ngenda gye nnina emirembe bannange olina okuba ate n'ekyalo kino kyonna kabe nga muli bed space eyo ze mubeeramu olaba nga tojaawo mu bantu abo bantu bannayuganda babi ovaawo mukwano kuba sente bwozi nze nomwagala limanyi nga yapange oli mutuufu zeyagwera limanyi namwako bed space naye nga munayuganda bwe mbeera mu bed space ndaba nga bamanyiziza amaaso nga nfuna empya ng'ovaawo yes gye batamumanyi naye olwedde wali serebu nakaluubirirwa obulamu erinnya lyansookayo nga sinnaba kukola ki sinnafuna sente mwana gwe emboozi kyetaaga n'entula n'enjikumiza nga wetuka mu metro si oyo omuwala waguno bannaye ate obuwala bulina engeri gye butunula ng'oyinza okulowa bannange bakyala mulekerawo okuwala n'abakyala bannammwe omuntu bw'abeera akusinga kkiriza nti gundi ansinzeeko kino toteekawo nnyo mbeera naye banaye n'olaba omuwala nga yenna akwefubitiseeko yenna akuli bubi mu comment section akuli bubi buli wamu akuli bubi buli waakulaba takumanyi
oba shegera nga takumanyi banaye bakyala nakola ebitajja abakyala naddala mulekerawo okuwala n'abakyala bannammwe mulekerawo owala n'abakyala bannammwe bayiga emize abakyala bayiga emize emibi bawala naye batabakwatako babazaala najo omuntu gwe bazaala n'emize emibi abeera najo tebetaga nagimuyigiriza aba n'omutima omubi era balina emitima emikyafu abantu abana emitima naddala abantu b'okukyeza simanyi lwaki abaana b'okukyeza balina emitima emibi bannange bwe nasensinganga omutima omubi ku Kyeeyo nga nsenguka bannange abaana b'okukyeza balina emitima emibi nze kankubuulira bwe mbeera nga ndi mu kufumba ne munjiramu byesitegeera okitegeera kati bwe obulamu bw'abantu bwe bayitamu banaye n'amalabeera swiraati wange esho ngikomya wano obulamu bw'abantu bwe bayitamu n'otuuka n'ogamba ono omuntu kikyaliko by the way buno obubaka bugenda eri mwe mwenna ng'omanye oli eyo ng'onoonya okulaba obeerewo mu mbeera yonna mukimanye nti eyo gye muli si ewammwe ogenda kudda wano ate bw'okomawo wano biba birala nze nina abawala be nalabakoko ku TikTok nga be baakabi bali wano eno bakoze botiki eyo mukamwoca mu bufundafunda naye nga ku ddungu wallahi be babeeranga abakabi ng'otunulira omuwala n'omugamba mpaayo ka interview n'akuliisa kati kakubulira kino nkiddamu bannaye nze batunuulira nga bali wano omusana gubookya atambuza boda mukuŋŋaano Kampala eyo kya oba bagenda kunyiiga oba mugenda kukola muti aba oveeyo ng'omanyi olina obusene nojjamba ogenda kukola botiiki abamu botiiki bazifunyemu ninako omukyala gwe mmanyi yatandika mpola kati asuubula China so kati buli muntu alina omukisa mu bizinensi saagala abantu bakuyiseemu neera saagala abantu bampiseemu nekino njagala nkibagaye bakitegeere lwaki gamba bwe ntyo ojja kubanga olina ssente zo ng'ozimanyi ntonotono omuntu akusomera botiiki okwate ssente ezo sasula emyezi 3 oteekemu osubule abantu bagambe nti kola bizinensi gy'otegeera bw'oba omanyi kulima butunda bw'oba obeeramu togwira kintu takujja mu butunda n'akuzza mu botiiki mukwano tojja funa kino kinabadde gamba dija nti obwobanga olina contract eyo bw'eba eweddeko ng'omanyi ojja kusoka okomewo okolabe obulamu butambula butya ekintu bw'owava mu kitundu kyekiriwo okitegeera bwe tojja nti ozze kuinvestinga obula sooka ojja olabe nti bwe naaba nze kyenaakola wabula oyogedde ku Kyeeyo nti si wammwe nenga nze nabeera mu bantu ku Kyeeyo ng'oyingira mu bbala ng'omuntu oyinza okulowooza ye nannyini weeyo ebbala yerandiroodi waayo ekifo mwe tukyakalira otegeera n'otuuka awantu omuntu ng'ali ku kazimbe ng'oyinza okulowooza ye mmeeya yakagula mwana gwe ndabyeko abantu abavudde ku Kyeeyo ne bakomawo wanene e Uganda ne muyitakawo ku kkubo bwe nti nogamba ono naye yali wa ku Kyeeyo kati beba abantu betubeeramu n'omugambe gino wabanga talowooza omuntu n'akulaba n'akwekanga nayagala n'okwekweka bannaye mweyise bulungi nolaba omuntu nga muli ku Kyeeyo n'agamba omanyi nti bannaye mweyise bulungi mubeera ku Kyeeyo omuntu n'akwata washing machine n'agisibako ku fulu mubeera ku Kyeeyo omuntu n'agamba tolina kukozesa gaasi wange naye nga beera tajja kuweetika ajje nabyo tewasonze tewataddeko ddiramu abiri bambi nga wabadde nga tolina okitegeera kati bwe obulamu okwata omuntu n'omukwata n'omuleeta n'omugamba wantu waawo nayagala ate yeddizeewo be bantu b'oku Kyeeyo tujja bayisaamu eggaali tujja bayisaamu eggaali next week naye nga mulina okimanya tetubalinaako mbeera yonna mulina kumanya ffe be tubagamba londamu alonzeemu bw'oba olaba nga tebikuyambye likinga followinga sharinga oyitewo okitegedde ffe tujja kuba tukola naye ng'ate bino bye twogerako bye bituufu eby'obulamu lwakuba nti tubyogera ku bulamu bwe twali mu ffenna nze n'ono twaliko away from home naye nga bambi nze kyembakutira nga sinava wano naddala abakyala bannaye mweyise bulungi eri bakyala bannammwe abakyala mukisussa omuntu olw'okubanga olina omuvubuka mu bed space olabawo abawala abali singo wena ne weekola ebintu wena ne weeyisa bubi n'oleekaanira banno nze nkubuulire nina experience ey'omuwala nina experience ey'omuwala ate kibe nga baweerandira oli bannange oli omuwala yali musoga mmanyi gy'oli ondaba era nkimanyi ofolowinga naye bannange oli omwana ng'ayinza okubamalako emirembe nzijukira ebiseera ebyo Simon Kivumbi eyali landiroodi wafa omwariga nkugambye twekuŋŋaanya ffenna bed space ne tugamba Simon agoba omuwala
ng'asusse bannanga omuntu n'okuba emiraga n'obanga yafiiriddwa mu katanda omwo olw'okuba oyagala olumya abantu bonna abalimu kati byebyo boyfriend we wa no nga olina boyfriend we bali mu kwesanyusa naye yenna kwegamba n'akisussa n'abanga agamba nti mwoba mmwe abagera mu butuufu ate nekyala abantu abali mu bed space banaye muyige ku mpisa togera banno nga tebannaba kwebaka n'oyingira notandika ebyo bisitole zirayina omwana nalipangisa boyiwe omwana yava mu accommodation ngajja buli friday jukira friday abanamu babeera off babeerawo abantu bali awo batudde omwana misana mwene muyingira ate nga kyo tekyagala kumanyanga era bagera ne beepiica bamala okwepiica nekivaayo ne mu ttawero nekigenda ekinaaba kiganza ebyange biwedde on top of which nno n'agattako okuteekako sawuti bannange Anti omukyala yenna sawuti mateeka naye woolabawokko ku banno mu bed space nga batudde bannaye sawuti tesinyigamuko kasiru I swear oba si kyoto oteekeyo akatambaala mu kamwa naye bannange ono yetaaga agendeko e Dubai ategeere kye mugamba ate bwogenda olina agenda mu bed space nkugambye eri bw'ogenda okukola okomawo okooye nga mubutuufu oyagala kuwummula okitegeera ng'omuntu yenna n'amala kudestructinga out of your sleep ng'oyinza n'okuyimuka n'omukuba naye ng'abantu bayinza okutagala omuntu n'asika ebibaketi bamaliriza nno bagenda kunaaba okitegeera bamaliriza olwo bagenda kunaaba mwebase omuntu n'agulubya ebibaketi nasaako ettaala neyeetala bannange noonya kyakulya nanoonya nedda agenda kunaaba anoonya sabbuuni. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get